bagenda ne bagamba nti Bukedde yekiri emabega Seguya yekiri emabega Seguya bagamba nti Seguya kubabiri ku Seguya ne Bukedde ani yalagira Maulana yegadange n'oyo mwana. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Awewa mukwano gwange akulira omuwemba akunywesa gwankenku abasidi omusunsuzi erinnya eryange Agaliwo ye YouTube channel kwe tulinga siraba kuwa Bukenya media kubuza kunjagala kutegeza kusomero ya Agape a Christian School lino lisangibwa Buwama kulie Katebo kilometers 2 zoka okuva ku Masaka hayo tugamba nti emitwalo 65 zoka ye school fees. Somero lino lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 mukwano gwange kikwatagana n'emifaliso omwana ebyabisanga ku somero mutwale agene maaso okubanga afuna omusingi ogusaanidde era nga n'okuwandiisa kukyagenda maaso okakasa nti omwana essomero lyali mu lyere ligwanidde ate otandika butandisi genda maaso okubanga olambula eggwanga nnyaffe Uganda ani anaakuyambako banafe abannebo tours and travel bano bakugamba nti bagenda kulambuza eggwanga nnyaffe Uganda si Uganda yokka n'okwetoolola ensi yonna weyagala ogenda abakubukingira hotel mu nsi yonna wonna wewandyetaaze okubanga ogenda bagobera ku air ticket bagobera ku visa passport n'ebintu ebigwa mu kowe eryo osobola basanga mu kibuga ku New Pioneer Mall room number PH42 ebigambo mu bigambe buuza ku mulabi ate bike motors ng'ogirese eyo walinga tuli ku peak kale twin waliwo bike motors Nesula Motors ensonga zonna ezikwatagana n'ebyamamotoka mukwano gwange oyagala kola swap kuleeta motoka eno tukuwe endala ogateka akasente oyinawo gy'otunda byonna Bike Motors Nesula Motors bagenda maaso kubanga babikolako enamba y'essimu sooka ogisome tugende maaso kale babuuzeeko tubalamusizza mwenna enamba y'essimu bagende ku Bike Motors ku TikTok oba ku Bukenya media platform zonna Facebook enamba kweziri nze Facebook wandika mu Bukenya media oba Bukenya Nelson page mujja kuba mu enamba kweziri nze nzikwata okay symbol kale ogenda direct mu nsonga ezigenda maaso kubanga zitambula ensonga esookera ddala ye ya mwana mulenzi Kasozi Maulana omusoyisoyi mwana mulenzi yagenda maaso okubanga agombebwamu obwala nsonga za family wabula engeri gye bamukwatamu yokka mu kusookera ddala ng'oyinza okugamba nti mutujju okibati nno n'obutalabirira abaana obanga omutujju gwe ne weefuula mbizzi n'olulinyira bulinyezi n'ozaala n'olekaawo bakutwalanga mutujju sigamba nti nno omukazi olubuto yalufuula by mistake wamuzaalamu asooka ne wayitawo space ya myaka 2 n'omukubamu olwokubiri ne muddamu ne mwegaddanga n'afuna olwokusatu teyalufunanga bino bya Yesu byadda nti nno ekigambo kyalagira wabula baali mulaavu ne beegatta ne banyumirwa ne bafuna olubuto ne balubirira ne baluzaala embuto meka gwe nomala okuzaala n'ogamba nti ndesaawo weefudde kisolo kyebatwala nti nomuntwalira embuzi eyo ewa baasi tukisana twala embizi wange wagundi gitwale wa Joseph yewali ennume ensava egirinnyire olumala olulinyiranga ekomawo byali biwedde Katonda yatuwa omukisa n'atuwanga ffe abantu okwegatta tetusooka nga ebisolo ebirala nti ekisolo embuzi emala kusala ffe abantu wegattanga bw'oyagala nti abaasi ye wawulirira nti ayagala annyonnyola omukazi teyitaga mukazi kusala ne batandika ekintu kyabwe kati tukozesezza omukisa ogwo Katonda gwe yatuwa bw'obubi ffe ne tusalawo tuzaale tulekaawo ensonga lwaki bamututenga mubbi obwo obuvunaanyizibwa bwaffe bw'oba okkiririza mu Bayibuli bw'oba okkiririza mu Kurwani simanyi nnyo gwonna nnyonnyola abantu naye mu Bayibuli nga Sitaani amaze okukema Adamu ne Kaawa Katonda ng'awa judgment yagamba nti omukazi alibonaabona emyezi 9 ng'azaala n'omusajja alituuyana ekyokulya alikijjanga muntu oyo oba okulabirira abantu yali ategeeza nti gomala n'okwata abannange sijjageza ku lukiya bannyonoonye kigezo kibi n'oba oguze malaaya n'omuzaalamu omwana ow'emakindi kikkakatako okulabirira omwana oyo gwe nga taata w'omwana naye bino byonna nga bigenda mu maaso okusookera ddala tusooke ku nkwata gye baakwatamu musajja nze ebbanga lyonna lyendabye baamukwatana bulungi nnyo sirabanga basirikale balungi nga bano yali yayintagana okukubamu ku kibooko kubanga yali adduka
emmoloka yazze emmoloka emabega reverse nga tatalina experience n'atomera. Kati abasajja kujjamu bujja ne bakwatamuko kajjeeke ensigo ne zidda side emu. Temedi jeeke ene skimpale neddewo ensigo kidini ne zidda side emu. Kidini Bamukutte na bulungi nnyo olabyeko nga bamukuba. No, olaba engeri gye bakwatamu. Yeyagala bamukwate bulungi minisita. Bano bayaaye ba comedian bayaaye. Ate sente bazifuna. Mubamukwata bubi oli mulalo. Bamukwata na bulungi nnyo serabanga na balungi bagira police. Omusajja alinga ayina kyabye mazima. Ate ozadde mu baana omukazi omuzadde mu abaana olesaawo. Omukazi atuuka ne ku accident egamba nti nno abakazi benyiddwa batuuse ku accident egamba nti omusajja singa afa. Omusajja afe osanga engeri gyali serebo bajja kuleeta amabugo ntandikiraawo. Abakazi soyo yekka abakazi bonna bangi abagamba bannanga omusajja atakyalina makulu gyendi singa afa n'enfunayo ku mabugo. Omukazi watuukira kwogera kigambo bwe kityo omanya nti bayita mbulume bungi. Basingo mother bangi nnyo bali eyo. Waliwo abaana bali ku Facebook bagamba ekikazi kisiro singa yeekolerera abo aboogera bali bulungi bo bafuna omukisa tebanna batuuka mu mbeera eyo nga talina mulimu talina ssente. Kubanga okufuna omulimu mu Uganda it's another job. Mu Uganda muno mukazi gyali wamuzaalamu abaana ate awulira nti ozirina takuwulira wemanya nti mukazi wamanya nti Abbas ali mu kustrugglinga na bulamu yapangisa akazigo yali twayawukana ni ali yali yekka alwana na bulamu tayinza kukusumbua tayinza nakutwala ku police naye ateekamu amaanyi n'agamba nange kankole kankube n'abaana bange naye bwawulira nti wawasa emmoloka ovuga abakazi okyusa bw'ova mu bbaala eno boddeeri bodda ku stage bw'oyogera ebigambo abantu balowooza oli bulungi nnyo famire eri bulungi nnyo aba naye alina okukola ki okuteekawo embeera ekuwaabira no matter what nti oba taata w'abaana abamu bagamba mbu taata w'abaana abataata w'abaana gwe atalina makulu oba ngaba ono nno kati mutaata w'abaana mbu omutaata agenda kukyawa abaana already era abaana baba bamukyawa dda era abaana bwe balikula ne bamanya nti maama yabadde atekinga over mu buli kimu tebasobola kukwagala nti maama yatoba bwe bosanga nga abasajja bagagga naye nga talina kyayagala ku taata we nga maama we alabye maama we yatoba watunda ennyaanya wagenda mu butale alwana ne school fees taata ali eri yeeyagala ali mu bakazi ali mudda muno dda muno ng'alina abakazi bana obagasaati ne ku luhani yagamba nti okuwasa abakazi abana obeera n'obusobozi si kubeera n'amaanyi ga kisajja nti olw'okuba otuusa ku ntikko n'otuusa oli ku ntikko n'otuusa oli ku ntikko n'ogamba nti kati kanyongereko n'omulala mutuuse ku ntikko wabula olina okuba n'obusobozi obulabirira omukazi obumatiza ntikko waizi ne financially si kimu kyokka ne kati yadda mu bakazi basatu bana ate nga oli si mumativu tujjukirako emabega nti mama Fiina yayingerako mu relationship we ojjukira bulungi n'abagattaganya ne ba mama Fiina n'akwata miliyoni eziwera 4 naawe omukazi atandika okukola wayitawo ebbanga tono n'ayongerayo miliyoni 3 nagamba omukyalo ono akyali muwala bambi n'amuwa n'essimu n'amuwa ne smartphone okimanyi nti nno Raini ne Maulana baakyawa nnyo mama Fiina ddala Raini yagamba mbuno mama Fiina ayingira mu maka gabali abatabangula ali mu kutabangula bufumbo bw'oli awaga mukazi omuntu akuyambidde omukazi amwadde capital gwe Raini novaayo n'ofulumya statement ti mama Fiina ali mu kuwabya mukazi singa mama Fiina yakwata ddogo n'aliwa omukazi nti rogo omusajja oba akolebwa ati rogo omusajja oba kwagala nnyo oba agwe eddalu twandiga nti mama Fiina mubi nnyo abakazi bangi nnyo abaloga abasajja ogw'eddalu n'agamba nti omusajja ali yeeyagala ali mu bakazi balala fatulese tuli mbeera bwe tuti empala ajja gikuba ebituli kazi n'alayira n'agikubamu maama agikubamu n'ebwaluka n'agamba tojja kubeera mirembe bano abaana ababogwa banzaalamu kati ono wabanga yakututte ku poliisi otuukirize buvunaanyizibwa bwo serabanga mukazi mulungi ng'oyo naye ebintu ne bigendamu n'okutwala kwa limanda muganda anti bamuwoninga before kooti n'eruulinga nti owaaye sasula miliyoni 10 buli mwaka omuntu omugezi ng'omusajja bw'omanya nti tolina kubanga nange nkimanyi ku miliyoni 10 nnyingi buli mwaka baba bagenda kuwavuwaza bwavuwaza ky'olina okukola
kukwata mukazi nga kyatika weefuule bufala bw'oba mwavu bw'oba mugaggazi weeyo weegulumize niwe oba mwavu olina kugonda muko kulaba mukazi ono muzizza nti abantu bangi abaawukana ne basigala nga boogera nga baayawukana ninga boogeriziganya bakuza abaana baabwe teekawo embeera eyo eyogera si embeera eddayo okwegatta wabula eyogera n'omukazi otandika omuweereza kasente ku mobile money omukazi naye mba mwayawukana mutya nga mwayawukana nnyo temwagala kwetunulako manya genda kusomera omwana gyasomera manya kodi z'omwana eza mobile money kosasulira ku mobile money manya landlord manya landlord gwe mukazi soddamu kwogera naye kigambo na kimu sasula school fees ng'omusajja sasula landlord ne gwe n'oteekawo embeera nti gwe oli mbuzi walinnya era n'oleka nga Maulana tebannamukwata yafulumya ekiwandiiko awo ekyali kigamba nti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana Kasozi, I have been accused by my ex-wife of not taking responsibility of my wife. But the woman you are accusing of is not human. Oyogera luzungu kakana mu togenda nnyo speed. Byosoma bya luzungu. Yali ayagaddeko okumpa obutwa naye kennyini n'abwewa. A person like that is not capable of being with little ones here. I took her to the hospital Lubaga where they referred me to Botabika, but when I went to Mengo Court, they never listened to me or any of my documents. I wouldn't have posted this, but nange nkowango omuntu. Alimba medical report agirina. Ebintu byonna byogambye munno wagenda mu ddwaliro. Kibakingibwa up by a medical report agirina nti omukazi yewako ku butwa. Era singa omukazi abadde wakwekola kikyamu yandigambye nti kampo abaana bange obutwa nange obutwa tufe tuveewo naye agenze mu poliisi agenze mu kooti mugwe talwalangako naye bakule naye obwongo bwo naye babukyusizza mindset nayo ne bakuwangula nawe ogambe mu obwo obutwa atulage medical report naye yandigitaddeko yandyatakinzeeko ku post okulaga abantu nti ddala byenjogera bituufu ne kooti olowooza lwaki kooti yabigaana era yabikubamu ebituli kubanga kooti eyagala evidence nti omukazi ono eyeewako ku butwa titule ku medical report eraga nti ddala yeewako ku butwa awo kyandibadde okay. Ekyokubiri omukulu oyo agenze n'agamba nti bagenda ne bagamba nti bukedde yekiri emabega Seguya yekiri emabega Seguya bagamba nti Seguya kubabiri ku Seguya ne bukedde ani yalagira Maulana yegadange n'oyo mwana ani yabagamba kati mwegatte era Seguya yaganako ku Maulana okuwaayo obuyambi omuntu ayinza okuba mulabewo naye lwaki omuwa chance kale Seguya ne bukedde balabe ba Maulana lwaki yetawaayo buyambi alage mobile money messages kintu kyangu nnyo essaawa zino omukazi osobola omuwa kashi ne yeegaana n'owalukiya ssente ne yeegaana naye bwe nkusindikira ku mobile money statement osobola zijjayo ez'emyaka gyonna gy'oyagala nga ssente zibadde zigenda ewooli as positive ne poliisi tejja mumukwatako singa bamugamba nti nogenda sasula milioni 10 omwaka n'agamba nti sijja kutegeragana na mukazi ono kantandika okusindikira nga omukazi ono akasente omukazi byanalabye nga sente zijja ku mobile money ne bakyala banne bandi mugambe nti bireke kasita yatandise okuwa teri mukazi ayinza kulaba nga message ejja ku simu ye ate n'agamba mu njagala zirya 10 ze twayogerako n'asigala ng'agenda mu kooti teri ayinza kikola kya busiru ng'ekyo kati gwe oli mu kuwolereza musajja olwokuba naawe oli musajja olabika naawe tolabirira buli musajja awolereza omusajja ono naye gwe muzeegwe ate omukazi agamba nti nno omukazi ye mukyamu oyo ye musiru namba emu kubanga obuvunaanyizibwa bw'omusajja kulabirira no matter what tetwagala kumanya oba bino byagwawo oba waliwo ebyagwawo labirira abaana bo okusinziira ku mwana mulenzi Rain bwe yabadde akola okunnyonnyola otalina makulu singa abadde n'amagezi singa yabuulirira dda mukwano gwe nti kola kino na kino na kino talina nnyeno makulu naawe kuba olaba Rain kyagamba
Ndekisookera ddala omukyala yalabika naye nga ye tateesa si muntu wa kuteesa anti olw'ensonga nti n'abaana ye nga taata kubanga taata obaako naawe choices oyagala okukolera abaana naye ate omukazi atera nnyo okukola choices taata z'atakkiriziganya nazo okusookera ddala n'essomero lyokka mwe baatwala abaana taata ye takola ki takkiriziganya yalayisi lya bbeeyi ekyo simanyi muwendo gwa kyoyogedde kyaki ate kati zesasula fees nkunyonyola butakwatagana ali wulira kati omukazi okumanya mukkakkamu kubanga toyinza kuŋŋamba nti omukazi yayagala nnyo essomero ery'ebbeeyi okumanya omukazi oyo mukkakkamu ali mu kusula mu nnyumba emitwalo 15 omanye ennyumba ye15 bwe beefaanana naye ate okusinziira ku muganda wa Maulana agamba nti oyo omukazi se baamuteekako n'emigga 5 egyaki ejja nnyumba olwatuuka ne kiba kitya omukazi baamulabirira byonna that means ati olwatuuka ne bikoma wayina okubaawo looza waava n'asobola okuva mu eya5 n'adda mu ye15 nga ziri tezikyajja ndooza yeyo ensonga bwe tosuubira nti omusajja Maulana bali kulwana mulwane omanyi omuntu singa alaga message nti yaweereza ssente awo nzikiriza nimwe aba tazirina simwagaliza kubeera mu kkomera wabula atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe essaawa zino twogera ku Maulana naye njagala kibe ekyokuyiga eri abasajja bonna abali eyo abakazi bangi baliyo babonaabona batya kuvaayo n'agamba n'alabika ntya kannwane n'abaana bange kannwane niyo n'omukazi ayinza okuba nga tasobola kulwana oyo mukazi yali mu mbeera nnungi ng'ojjukira nti nno taata w'omuwala oyo yalabirirako bamaulana nga mu biseera bya covid awo tobijjukirako omusajja naye yavaayo mu kamera n'agamba mbadde empeerezaayo emmere mbadde empeerezaayo ssente nga Sezaala alinga agamba era twavumako ne ku Sezaala ebiseera ebyo yalinga agamba nti omuwala we mubi nnyo amugattirako ebintu ebigenderako omuwala gwogamba nti no wayi omuwala mukuwadde nkuwereddeko n'ente ontaasa ekibabu kino ekiri mu maka kino twakyogerako emabega tugamba nti no taata w'omwana n'asirwala okutuuka ku extent eyo nga yalabirira omulenzi eyamuwasaamu omwana eyatwala muwala we kati omuwala okumuzza mu nnyumba ey'emitwalo 15 neze banga yonna bwendabye ku poliisi omusango gye nkyasinza okumanya egisinga okuba emisango egiri soft era gye batatera leeta mu nnyo mbeera gy'emisango gy'amaka ze poliisi zonna zendabye wembaddeko naliko ku poliisi y'ewandege yaawo nali ntudde wano ku desiki ne bajja babiri abafumbo nga oba n'omu yali atemye omukazi oba yali amukoze eki nga ayina olubale naye bamalawo like 3 hours bagenda omumaliriza nga bazze waka nga beekutte emikono kati neewuunya kati abo bakkaanya kati Maulana yagaana okukkaanya kooti nesooka nerulinga ogusooka ali kati abaana bali 3 kitegeeza kiri myaka okuva mu myaka nga 7 kitegeeza waguguba bakulaba nga wakakanyala kooti kwekululinga kyovula bakooti bagambye bamweyimirire negamba atuukirize kiri kyetwayogera nti milioni 10 mu mwaka andi bwe busiru bwe nkugambye omukazi mwangu abakazi abo si bantu abategeera ennyo bwe kiri kino si kyogera nti nno nkivuma nefe abasajja tusinga ku bakazi okutegeera ku bwongo omukazi omulimbiikiriza ensonga lwaki osanga omukazi ng'oyo n'azaala mu musajja omwana ne bamubonyabonya ne bamuleka mu nju omukazi n'amutwala ku poliisi omusajja ne baddiŋŋana laava omusajja n'agyongeza n'ebeera waggulu abantu ab'ekika b'omukazi ne batunulira mwanyinaabwe ne bagamba bannaabwe omukazi yamaze naddiŋŋana n'omusajja oyo ng'olabira ddala omukazi tategeera nga bye bamutuusaako talina olaga okulaba afunye n'olubuto olwokubiri olulufunira ne bamuddamu ne bamukola biri kati bwe bwongo bw'omukazi obwo ngu nnyo kukonviisinga ne bwefuula omusiru n'agamba alabika bambi yakyuka yate yina atandika okukusaasira kati Maulana kyabadde alina okukola nga bakusalidde milioni 10 ng'olaba naawe 10 zikuzza mu kyalo teekawo embeera endala tolinda kooti kutuuka kubanga kooti eba kooti tolinda kyajja gikola kyeyasala olina okituukiriza nigwe omukazi bw'otandika okwogera naye mpolampola nomboza abaana bali batya bakuba naabo njogerako ku ssimu
abiri ne gajja wallahi tasobola kutwalayo mwana mulimu abakazi tasobola ajo manya kikukutte omanya ati wabata kukkiriza gwetikayo ku message ku simu bagala support mange kyamutwala mu kooti butafuna support kuva atenga alaba toli bubi nyeko tokkiriza nti naye ddala omusajja mu balwana mulwane mwana anti kati awo atawo nyongera okukatiriza kiri nti naawe totegeera bulungi kali nyongera okukakatiriza onansonyiwa nina abalabi bajja tujajinga nti naawe omutwe wakuza male mutwe mukalu nkugambye ekigambo kimu nti ne wabagamba nti bamulwana seegu yamulwana ye watulagira nti no message yino nga mpereza mobile money nti banwanyisa omukazi muweereza obuyambi atuwekiza evidence aho kawe ku challengingira kale ensonga z'amaka oja kukkiriza mpola ensonga z'amaka nzimanyi bulungi emyaka gye ndimu kinkakatako okubeera kojja era lumu nja kuleetako ku musomo gwa kojja sijja kujja agala mpeebuuke mu bantu ebigambo ebibeera mu bakojja no tujja kujja kiro tujja kujja kiro wano nga waliwo enzikiza tudde ndozolaba eri wakojja ndowoozi tebalimanyi ate kirungi ffenna tuli baddugavu kale wajja babala abamannyo gaseka gati ate ng'oguloboozi gwe naye bagumanyi era neewunya n'okwewunya nze ngenda neŋŋamba kati nti n'okwana omukazi tudde wali munda mukaso n'okwana omukazi n'agaana gwe nkulabira ddala ng'osobola n'okukaaba naye kaakati naawe akyondeseewo n'okolima ebyo byanyimira ojja kumala ofe nabyo tuveeyo ati bozewedde kikiranaalabe omusajja nga tetunasiimu nga tuva wano jajja baamu abasajja bamuyisiza bubi ate agamba nti aba alien be bamukubye okusookera dda abasajja bakuba nalabye ebifaananyi nabiraba ssaawa nga 8 gwakiro nze nabadde naluddewo okukkiriza nti yeye kubanga ye mumanyi bulungi era amanya g'amatuufu bamuyita Sessanga mumanyi bulungi naye nasoose kulowooza nti oba mu Japaani ngenda banga omuchina nti bebalina obuuso obubeera eri munda nga onnawano wabika abasajja bamukubi agenda kumala weeks nga 2 nga talaba biri ku nsi ate abantu bamuteekako kamera buli ssaawa mu recordinga n'ayogera naye teyeerabanga ku bwafaanana awulira mpulire video kati naye addira TikTok n'agissaako n'atandika kuscrollinga ng'awulira maloboozi agenda okuliraba yeetuuseeko nga ate kamera ayagala kamera ebiki abantu buli ajja ayagala mufula content naye nga naye talaba ku content gwakoze awulira muwulire era talaba oba bamutunuzaamu ssimu oba bamutunuzaamu kamera yagezezaako okwagala okanula amaaso alabe naye nga abantu bamugamba waayo ati kati oyo noona buli wokanula eriiso obudde akaaba bukaabi buli wagezaako banga atunula nange bamukyali wange kyali wange ne maama abasajja gye bali abakuba kyova olaba twegendereze mu bye tukola bakubye bamu ne nga Bukenya wange sasoose kukkiriza nti yeye nga ndaba bintu birala nnyo awukana n'oli gwe mbadde mmanyi wasoose wulya ddoboozi bawe ebifaananyi ne ŋŋamba kiki kino ate baamu ndaba neneetegereza nga yeye nabadde sisoose mutegeera nga ndabira ddala omujapaani omuddugavu neneebuuza omujapaani abaddugavu nga sibala naye alina abajjali be bakambwemuko bayinza okwagala naawe okuzza mu mbeera omusajja waabwe gye bamutaddemu anti nayogera ne ŋŋamba nti nno gye bigenda ojja kubeerawo n'okufa mu bayaaye nze ekigambo bayaaye nkimanyi omuyaaye tawaaba gwawuliddeko nti bamu agenze ku poliisi nedda omuyaaye tawaaba kati anoonya kola nti alivengi ate nga bamukubye nti abamanyi anti kati wano yabadde alaba mu ntandiko yabadde alaba kati oluvannyuma naba nga takyalaba mu kumumaliza yabadde takyalaba naye mu ntandikwa yabadde alaba bulungi nnyo olutala amanyi we lwatandikira era gye lwaggwedde teyategeddeyo
ennaku ennuma bwe kiri nagenda mutunulidde ne musaasira naye ate wegamba neŋŋuma ng'atandise okwogera noga musajja wange wano tebakuttewo wano wewati wogera niye okuva wano okudda waggulu alla si ewenyinde ennene bamukubye ennyino nebanga eyireeguuseemu eti ngoyinza ogamba bagisonseseemu pamba eri munda nekola bweti emikutu ng'amaaso gonna bannange bajja bakuba kutta naye agamba mbuno ttiimu alien be bamukuba kyonna kyekiri kugambe yabadde abalaba mu ntandikwa ni ku nkomerero tosobola muwakanya kubanga era byabadde akola nga bikuba bali ate nga gye yali musajja wa alien nnyo ng'era ne pikipiki avuga bodaboda nga ne pikipiki ye kuliko obufaananyi bwa alien era nga tayagala muntu ayagala ku alien naye ndowooza oluvannyuma n'afunamu obutakkaanya n'adda ku ttiimu ki fake ate n'atasirika n'agenda maaso n'okukola ki n'okukuba bali ndowooza ne bagamba nti kati bamugemye ekiiso baba ng'okumugema bo kumugema naye ate mu kumugema tebinnaggwa kubanga nagambye omuyaaye tagenda ku poliisi ebyabayaaye biggwera mu ghetto ba ku street kati mukugwera ku street ojja kwesanga ng'oli agambye kati neetegeke n'akambe ekinaava mu ekyo kufa kinaava mu kufa obimanyi murder case kati poliisi oba ebiyingiramu nga bukyali aba naye talina weetandikira kubanga poliisi eyagala nnyo gitwalira omusango olipootinge wajjukira bwe bakuba Loki Giant bamukuba entandaalo buli muntu ne kimukwatako nnyo poliisi negamba Loki Giant jjangu olipootinge yagamba sijja gwe baakubye yagamba sijja kubanga yamanya nti bwagenda na ku poliisi kitegeeza nti nno amenye etteeka lya ghetto ate bajja mukuba mizibu nga tewaliwo kamera omusajja asobola okukuba muno mu mbuto muto muno n'owuliranga okoseddwa ennyo naye nga ogenda okuwabeewo omuntu agamba ye talaba buvune talaba wantu wasiibye naye nga wakubiddwa embiriizi zonna nga zikulu kale enamba y'essimu tewagituwadde ya Bike Motors eri 0709 5297 28 kale ku nsonga zonna ezikwatagana n'emmotoka osobola onoonya ku Bike Motors mu mbeera emuba endala njagala okujjukiza ne ku Urban Buying esangibwa Namuŋŋona opposite Orthodox Small Gate abwetyo bwe tulabise olunaku olwaleero Rukia yabadde ku kamera mubeere bulungi thank you